Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Rashida Dada nga nze mbatuuseeko ebbaluwa yammwe ey'olwaleero naye nga tetunnagigendamu sisobola kwerabira bambi abantu abakometinga, abantu abasharinga, abantu abatukolera ekyamaanyi okulaba nga tuyimirizaawo pulogulaamu eno mikwano mwe musinga nammwe abatuzzaamu amaanyi Mr. Geoffrey Sharifa bambi Mukama abaddizeewo mwenna Chris ng'obeera Dubai Mukama akuddizeewo bambi mukwano nsaba Mukama akumpeera ekisinga temwerabira tulina omusawo waffe bannange ajjanjabisa ddagala lya butonde Dr. Kizito Patrick akozesa ddagala lya butonde n'akujjanjaba n'owona. Olina ekizibu ekikubazeeko emirembe, olina endwadde ezitaggwaawo, mweyungeko asobole okulaba nga akujjanjaba ku ssente entono, bbeeyi yakuteesa buteesa. Kale katugende mu bbaluwa ya leero tuwulize ate munnaffe ono kyagamba. Kulamusizza Madamu Rashida, amannya agange mpitibwa Joan nga mbeera Saudi Arabia. Nina emyaka 21 naye Madamu Rashida nina ekizibu kye njagala nsharingeko naawe. Nina mukwano gwange bannange emikwano mibi. Mukwano gwo ne bw'abeera nga akuyambye ki tomwemaliramu kubanga emikwano mibi nnyo. Madamu Rashida nze nakula ne jjenja wange azaala maama. Bamaama bange baafa ndi muto. Maama wange yafa ndi muto. Ne taata wange n'afa nga nkuze nga ndi mu P3 oye namulabako. Sikuluuseyo mukwano embeera yali nzibu. Yembeera yatutabukira. Embeera ekyokulya kyali kyakunoonya bunoonyi. Jjajja waffe yabeerawo nange. Jjajja wange yatoba nange okulaba nga atubezaawo. Twatuuka twali twagenda nga tupangisa era ndoodi yatutunuulira ngalawo tetulina ntoba epangisa n'atutunuulira butunuulizi n'atulekanga awo n'atambula n'agenda. Jjajja wange lwakyalumu n'afa. Bwe yafa ndoodi yatugamba abaana babiri abaali babeerawo yatugamba buli omu anoonye w'alaga. Buli omu anoonye gy'alaga anviire mu nnyumba yange. Bw'oba olina ky'olinayo ky'oba ononayo okwate ekkubo ogende. Era kye twakola muganda wange yagenda walala nange ne ngenda ewalala. Twatandika olaba ennaku ate gye tubadde talabangako. Luli twali tulina we tusula n'o twalinga tetulidde nga tulina ennyumba nga tetonnya ne lwakubadde twali tupangisa bupangisa. Madamu Rashida nagenda ku street. Embeera ate n'ebeera mbi nnyo 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 nnyo. Embeera n'ebeera nga esusse n'okusinga wali we nali ndaba nti ate wabi. Twabonaabona nabonaabona. Lwali olwo nafuna mukwano gwange nga bamuyita Shamimu. Ne mubuuliramu yali atundira omwo mu Kisenyi nga yeetikka Buberenge. Ne mubuuliramu bwe namubuuliramu n'aŋŋamba tugende ewange otandika obbeera ewange. Nagenda ne mbeerawo ekiseera teyampisa bubi sijja mugaa nti yampisa bubi. Naye lwali olwo nafuna omusajja ne lwakubadde nali muto. Nafuna omusajja bambi. Omusajja yanjagala ate omusajja yali alina ssente nga ndaba buli kimu nkimaze. Ne ŋŋamba Mukama byonna mbimaze. Mukwano lwakyalumu omusajja oba yagwa atya ne Shamimu mukwano nga Shamimu yabeeranga ŋŋamba oyo omusajja takusaana alina levo ze tolina ntobe eyagala oyo omusajja. Omwavu naye abeera n'abasajja ab'ebbeeyi kuba talina nawe osula bakusuza na busuzi olw'okuba nga olaba ofunye omusajja. By'ebigambo bye yaŋŋambanga mukwano. Byannuma naye ate nga sisobola muddamu bingi lwa nsonga alina akaseera ke yandabiriramu. Yatuuka n'aleka n'akwana omusajja n'omusajja nga tannaba kukkiriza. N'amugamba kubanga y'okumanya yamugamba n'amugamba nze oyo siri muganda we anneesibako bwesibi. Namusanga mu kibuga nga talina wasula ne ŋŋamba kamuyambe muyambe naye waakuba ndaba asusse ku levo ye gy'alina okukomako. Madamu Rashida mukwano
omuwala yagwa ne bba wange mukwano. Wonna kitegera namugamba. Ne mugamba wandindese nenfuna ku ssanyu. Nga ne mmadde nfunye. Omuwala yaŋŋamba oyo omusajja takusaana. Era omuwala n'agenda ne bba wange. Naye nze ekisinga okunnuma yandigenze ne bba wange n'andekera obulamu. Naye oba yalowooza nti omusajja wanaatuuka eyanadda kubanga ali talina mpisa nga talina kyasobola kukola. Omukazi ayagala kunzita ate ayagala nfiire ku kyeyo, ansindikira agantu ganzite ate nga muloota nnyo. Ekisinga okuntiisa ne ŋŋamba nti ayinza obba yeye kubanga muloota nnyo nga olumu mwekanga nga ndaba ali wansi w'ekitanda, olumu ne mwekanga ng'ali mu kasonda, olumu naggula oluggi ng'ali n'embazzi. Bye ndoota. Naye namukubira ku ssimu ne mugamba, Shamimu, oyagala kunsa naye nakola ki? Omusajja namukulekera. Najja ku kyeyo neekolere, nafuna omukisa, nafuna muzira kisa eyantwala. Nenzija neekolere. Madamu Rashida naakamala eno emyezi 4. Sinaakamala ebbanga ddene. Naye omuwala ayagala nfiire ku kyeyo nneme butadda. Nange kwe kujja gye muli, mumpe ku magezi mukwano. Nkoze ntya? Kubanga mpulira nkyayagala obulamu bwange. Nyinayo akaana kange kamu. Madde nsobola okukalabirira. Nakerekera muzira kisoomu. Gamanyi nja kujja eno nkole nkawa obuyambi. Naye ate omuwala ayagala nsuuza obulamu bwange. Mukwano nkoze ntya? Nsaba kumpa ku magezi. Nja kuba musanyufu nga mumpadde ku magezi era gonna nja gakolerako. Sigadde nze Joani nga mbeera Saudi Arabia.